Mwa Minister wa Internal Affairs kyeyogerera nti bannayuganda bangi nnyo abatulugunyizibwa under police which is supposed kukuuma abantu n'ebintu byabwe n'obulamu bwabwe kulaba nti batukipinga nga tuli safe. Omusirikale omukyala yanyoola ebbeere n'asika enviiri eno nga gye bakwata buli gye bakwata bakolekako ki bakolekako amagwa. Kyemwalaba kyali kitono, obulumi bwali bungi nnyo era be mwalaba nga bivaayo after kusika enviiri, kunyoola ebbeere, self defense gye mwalaba, it was out of torture, brutal arrest. Ate bannayuganda bangi nnyo bagenze bayita mu mbeera nga zino kuba twali tukyali awo ku Parliamentary Avenue ba paper spraying nga tuli awo tetunaavaawo. Bwe twatuuka ku CPS nabo ne baddamu ne baspraying nga tukyali mu mmotoka. Abakazi abamu kufa ba fainting walabanga abasajja ate abasajja be batutula wali ku CPS. Omungu akuta okugulu eno kuli eno okolalanga kuli eri. Singa tetwali twambadde mu lusi bikers abamu empale aga Katonda ebintu by'abasirikale bakola mu ggwanga lino biswaza humiliatinga biruma. Nze kyenalabako ku CPS kiraga nti baliwo abannayuganda bangi nnyo abatulugunyizibwa mu komera, abatulugunyizibwa under police custody lwokuba kati waliyo cameras eziraba zisobola kwogera lusi nabo bennyini ne beeyogerera embeera gye bayisaamu ababaka ba parliament. That is enough that human rights violation mu ggwanga lino is real. Injustices are real, they are happening broad daylight. Atenga government, the responsible agencies, ministries, Ministry of Security has instead become a Minister of Insecurity in this country. You have seen many Ugandans abagenze batulugunyizibwanga naye they cannot come out and condemn. Tuvumirira na sekuvumirira konna ebikolwa ebigonza bikolebwa Uganda police and other security operatives in the name of keeping security, in the name of kukuma keeping law and order, kuma abantu n'ebintu byabwe kyabuswavu nnyo kyabulumi nnyo. Amazina g'enkabye leero gabadde mazina gaabo gakizadde kuba nze kyenalaba kya communicating a move what is happening to our vulnerable Ugandans abatalina abababogerera naye nga oluusi babakwatiddeeyo ku bbali nga teri abaddewo oluusi mukulembeze oluusi tewabaddewo kamera eraba esobola omwogerera oluusi n'akola kinaamalira nga afunye justice. Bangi nnyo bafudde nga tebafunye justice. Oluusi abamu bagenda mu courts of laws because it is very expensive now for a poor Ugandan to afford getting justice in courts of laws. Kati abamu bafiiriddeyo eyo silently nti otulugunyizibwa mu poliisi n'otulugunyizibwa security operative nosigala eyo nga your heart bleeding, you're bleeding, you have no one to tell your story. So tusaba government eno eyeddeko eyekube ku kifuba erabe bino ebintu byetwogerako. It is not just opposition speaking out violation, human rights violation, that baliwo bannayuganda bangi nnyo abatulugunyizibwa naye nga still government is in denial. It is failing to accept, to admit that these things are real. Not until last time when we were submitting after that scuffle one parliament, we also saw women members of parliament on the NRM side. Nelero mubalabye ku committee yafenga nabo bagamba they are being tormented by RDCs and DPCs ma constituency gabatwala. Kati ekyo nga kyogerera nti lwokuba most of them are the other side and they are majority mu parliament, they cannot speak out for the vulnerables. Kati bwe tuvayo ne tubyogerera oluusi n'Abannayuganda abamu kinoomu ne babyogerera kiba kitegeeza aba president because kati buli kimu kyonna bakiziza mu president that president it is no longer now government should take action. Abannayuganda kati bagamba Museveni akole ki atuyambi because government has tekyalina kyesobola okukolawo nti bintu byabwe biri mu system yaabwe. They cannot condemn, they cannot blame each other lwokuba they are colleagues in the system. So that's what is happening in the country. Yanyiga ebbeera yanyoola ebbeere n'asika enviiri was a woman. Yali mukyala munnaffe mukyala munnange kyemanyi naye alina abaana oluusi alina omusajja and ekitiibwa kye yandiyagadde okumuyisaamu nga ye tali mu uniform eyo kyekyo kyekimu kye balina okuyisaamu Abannayuganda. Nga bwe mbagambye eddembe ly'Abannayuganda lityoboddwa nnyo nti bw'olaba musirikale mukyala muno nga talinamu kale ak'obuzadde n'akikola ku mubaka ku mukulembezi at national level. What about omuntu wa bulijjo
atasobola kweyogerera atya nti banange this is police atya nti banange nkya bajja kundondoola okuba nakoze eki nayogeddeko nabuleminzeko nti oluusi bankute bubi jangu obyogere. There are very many cases of intimidation ku police nti abantu kati nakati abanayuganda batya nnyo ogenda ku police to give testimonies to witness against what they have seen, because enkya bw'ogendayo bakukwata jangu obitebye. Bw'ogenda ovirayo olina otunda ebibyo oluusi otunda ettaka otubweba olinako embuzi waka olusente bigenda nti oli mu kwewozaako bannange bakole ki bante, because you have just gone to give information to police. So police ng'ekyeyisa mu mbeera ng'eyo kiba kitegeeza Abanayuganda bajja kutya okola na police. Perhaps that's why the crimes are going to keep increasing every other day. But Abanayuganda nga tebasobola kuvaayo kulumiriza. Ku nsonga y'omwana yakubibwa essasi Hoima City, it was early this year around April. Yakubibwa omusirikale wa flying squad ng'eyingira mu Hoima City tumanyi omwana nakati essasi likyali mu mutwe 2 years and a half asra kati tafuna justice up to now. Agenze ku police yekubidde ndu wa headquarters but until he had to go to court. Ate ku court naye bya sente oluusi batukutukirira bannange tukoze tutya. The Committee of Presidential Affairs has finally listened to the cry of the women MPs who were denied to celebrate Women's Day, particularly for Soroti City. I have raised an issue in the committee, issue about Peter Peck's Park, and Peter Peck's Park is the great problem in Soroti. First, he denied the Women's Day to take place on account that he wanted dollars from the speaker. When I contacted the speaker, she was not aware of the invitation to Soroti City. Therefore, Peter Peck's Park lied to the whole country that he had contacted the speaker to be the chief guest. He also postponed the Women's Day because the chief guest that the woman MP, who is a Lobo, had invited was from opposition. And he said that the people, as long as he's an RDC of Soroti, he will never allow an opposition member to be the chief guest. This is a very serious warning to the RDCs and RCCs. Being an RDC is a public office, and there is no way you can use it to be partisan. Lead and be with the people that you're employed to be with. Going partisan makes you feel ugly to the public. I want to caution the RCC Peter Pecks of Soroti that the delay and failure for the Minister of Presidency to act by Friday next week, we, the people of Soroti City, will show you the exit from Soroti City. Stay tuned, stay warned. Soroti City is not where you come and make from your money and go back. We have requested the committee and the minister to put some of these RDCs on Katebe, in that there is no district, there is no city that will want such a bad RDC to go to their district. Thank you so much. We pray for your cooperation.